baba yagala tutule twogere naye basumule abantu baffe bonna bonna abatalina musango balekerawo okutemula abantu baffe bakomyewo abantu baffe bawamba baki. Ku luno speech ya Bobi Wine ebadde ya njawulo wabadde ku 9/6 Busoga 1 FM nkugambye kakati nno abadde agamba munnange esaidi eno nti nno gavumenti eri mu bukulembeze nti eyagala tutule tuteese bannange nayo esaidi eno byengenda okubeera nga nkuyitayitamuko mu maaso awo kosaate ne mwana mulenzi munnange ate Ziza Bafana yazanye munnange akatambi akakutte omubabiro ku mukuto ogwa TikTok aka protest vote munnange esaidi eno byengenda okubeera nga nkuyitayitiramuko awo maaso naye kansooke ne Bobi Wine wabadde munnange wali ku radio ye Busoga yabadde yatuuse dda kakati nno ku mulundi guno speech ya Bobi Wine ebaddemuko yanjawulo munnange era ng'agambye wali nti nno gavumenti eri mu bukulembeze mbunne eyagala mbuno tutule tuteese naye munnange weeba eyagala tutule tuteese bate abantu baffe abali makomera okwetooloola munnange esaidi eno kakati nno omukulu Bobi Wine byabadde akkateeza wano. So baagala tumale kwogera na Museveni titubeere nga tutuula ne batukuba obufaananyi nga bano opposition leader ababadde bakola Museveni alaga ensi yonna yonna ti mukulembeza ali democratic ayogera na opposition atekewo ekifaananyi ekyo tetujja kwogera naye tetujja kubonga naye kubanga mubbi kubanga anyigiriza abantu baffe baba yagala tutule twogere naye basumule abantu baffe bonna bonna abatalina musango balekerawo okutemula abantu baffe bakomyewo abantu baffe bawamba bakibalama baddamulira awo tujja kutuula twogere nti bannange mwagala ki kya twagala nfuga y'amateeka twagala kino twagala enkyukakyuka ebeerewo mu ddembe naye bwe muba mukyawamba abantu baffe bwe muba mukyarepinga abakazi bwe muba mukyakola ebikola ebiro byonna byonna tetujja kutuula kwogera nammwe kale atuulisa bwe kityo munnange ate bwe kitambudde esaidi eyo nkugambye akatambi ako oba obubaka obwo bukyagenda mu maaso munnange ate okutwedinga ennyo ku mikutu egy'enjawulo esaidi eyo bwe nti bwe nkyekinzekoko ku mukulu munnange ate Bobi Wine kakati nno ku saidi emu muganda wange omanyi nti nebitredinga ate tubikuleetera wano ku Jaminant Yugi nga we nakusuubiza nti nno updates zonna tuba tuzikutuusako wano ku Jaminant Yugi munnange nebitredinga kakati nno akatambi kano mwana mulenzi munnange ate Ziza Bafana kazanye wali ku mukuto ogwa TikTok aka protest vote muganda wange kabadde kakutte omubabiro bambi ate esaidi eno just munnange actually kabadde koogeza abamu obwama era nga by the way ndowooza akazanye nga munnange comedy esaidi eno kubanga kabadde koogeza abamu obwama wali nkugambye katredinze nnyo era nga bw'okalaba ako Akululu okulonda kuwedde tulabali president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu 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 Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu 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 Museveni Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu Yoweri Kaguta Museveni Yoweri Kaguta Museveni Linda go. Protestive vote. Twaze kukuma kalobala Museveni afuna tobo obululuseku. Tekwe data yewaseku nobululu naba. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga bwe nti wenkoze ku bantu bano Ziza Bafana kosaate n'omukulu Bobi Wine esaidi eyo ku bubaka ate munnange bwabadde ategeeza abantu be esaidi eyo ngenda kusaba video giraikinge kasitobeera nga tonnaba kusubscribinga jjukira nti no updates zonna tuba tuzikutuusaako wano ku Jaminant Yugi ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.